olaba ba MP ba NRM yabonoonye kuba wanguzi ne bayisa ebiteeso ebibi kyekifudde palamenti ekitagasa mufuzi yabonoonye singa yabaleka ne beetengerera buli omu kyova olaba yajjawo akalulu akeekyama akali mu palamenti baamutera baatiikinze Kyagulanyi nga balinga be bagoba obugobi yonna Kasana Luwero yonna tebakyamuliko yadde akatonda waliwo era ssente ba MP ze baafuna era ne babagamba bazizzeeyo abamu bazizzaayo naye aba NRM tebasobola zizzaayo ate ataana babagambeko omukulu abatya kuba abawenguzi ne bamuyisiza byayagala ale ensobi yazza abaziridde situmanyi abazadde basonyi katonda abasaasire nagolole ensobi bateze ensobi zaabwe kale walama wayina omwana wa muganda we yawasa omwana wa muto waawe owulidde mubuzadde amaanyi era tuli related nekibalama akati gwe tugume manya omukulu w'abawejjere Kibalama yali tannakwasa Kyagulanyi kibiina owulidde ye yali akola kyokussa amadirisa mu nnyumba ye era nabyo bivunaana Kyagulanyi oba talina madirisa mu nju ye bwe bwavu bwa pulezidenti manya Museveni bwe yatuleetera naye munno wamutyobodde nnyo omanye enjogezi yogeze netuuka nnyinimu ku muze enjogezi eriwa enjogezi okwogera ennyo kati ogenda okulangira Kibalama ensi n'ogitegeeza oba naye muwejjere yagaye muwejjere nganze ate omuwejjere bwe weerangirira mu buwejjere ne banka eba tekyakuwola ne weerangirira nti nze nfuuse lunkupe owulidde pate zaali bbiri n'omukulu omu kati ali mu palamenti eyiye pate njerabidde bwe bagiyita ne bagamba nti tebabalya ekinusu bannayuganda gundi mukulu pulezidenti tannabba kalulu akawangudde alaali abantu ne bawuniikira ne bagamba bano bannayuganda ddala beeboogera bino ne balayira ti oyo Besigye akalulu kaali kabeesiga naye Kibalama y'omu bupate buno obuwulire obwo naye nga tibuwulikika oli n'agamba nti nze ndi wa pate gundi kiza nti si pate ani obwo bw'obupate obwo mukulu Tibakabulwa abadde abufunamu abukozesa atya obabbye kalulu kabbiddwako bwa pulezidenti akati n'abuwa akasente ne bagenda ekkololo ng'alayira kunamukadde atulaba senya tukutumiddeko nnyo bula kutulaba ndowooza kwakala tokatumalamu kasigalemu nadda mukadde wange ono Jajja Nuupu omukyala gwe twasigaza wano naye neebuuza lwaki abakyala abasinga tebeetanidde mu mbeera gye tuli naye the people supporting balwana mu ngeri zaabwe ez'enjawulo n'ekyokubiri tutumirako emikono gyaffe mu abali mu Denmark yaba omukwano we bamuyita Tamale Lilian oyo bebe Lilian tiriba lyabakyala nati yayina gombi eryo lya maama we oba lya kitaawe Lilian baba bakazi kale tukutumiddeko Lilian bebe mukyale w'amaanyi nnyo anytime akomawo ajja najja tulabako
ayina ebintu byakola tujja kuba tulaba embeera nga biri mu kutambula. Embeera eri mu ggwanga yennaku ate yakwewunyisa amagye gakuba abantu mu kibuga abakobya aba market vendors mu kibuga kibalama afuuse kibalamu kifuuse kibafu kibiri abo ebintu binemye okutegeera. Joyce baagala yoga mukadde ensonga nyingi eziriko nenga tugenda zitematema paparara papa tulabe nga bwe tunaatambuza ekintu kino nga bwe kirina okuba. Buza kwa tulaba atutandikira nekyokubiri nawe nkusasiddeko nnyo ku mbeera gy'oli mukuyitamu ennaku zino alandodde okulumbagana yakuyisaamu kibooko oli mukadde bw'otyo naye ng'eno embeera Ssigwa gyetuusaako abo abajja kutuusaako katubasabire ebintu bisobole okutambula obulungi. So thank you so much for loving us. Abanyolo kati mbatumire abatooro ni mugamba mutakyali abanyankole n'abalamusyana abanyolo kati abaganda balamusizaako nnyo mukadde ekyabadde Masako akirabyeko eky'omutanda omutanda yalabiseeko eri obwakabaka bwe okugulawo emipiira amekya neewunyisiza waliwo omufuzi wa Uganda yayisizaawo emmotoka eyiye nga ziyuzo nga bamugadinga nayitawo n'agenda mu seconds kati nekujja omwagazi w'abantu sawa namba nga abantu bava mu kkubo waki yaba balinnyeko baki bakole baddaala nange sibaje omefe tugamba fa Western nada kufe the Bunyoro dynasty fe tuzaala Buganda era Buganda could not surviving with Bunyoro was not there. So I'm proud when ndaba batabanyi bange nga begazanya munsonyiwe simusiza Ssaabasajja Kabaka Mukama nenga nenyumiza mba tugamba nti kingdom mu Uganda yatandikirawa Bunyoro ate gye tuva n'olw'ensonga eyo tukyenyumirizaamu era mu history Bunyoro bamukwano nnyo na Buganda kuba nange ndi mu Buganda ebintu na biri mu Buganda tunyumira mu Buganda tulya mu Buganda tucakalya mu Buganda tuyagalya mu Buganda bawa nnyo Kyagulanyi akalulu bebali nnyo tutandikirawo buza kwata tugende maaso na Uganda nsanyuse kubasinkana abali ebweru n'abawano mwenna mbalamusizzaako nnyo mannya gange nze mukyala Winnie Nalusiba nzaalibwa Masaka ndi wano Kampala wentudde ensi wengoyera siyatiba Kabulwene engoya eyali omuntu ekumazeeko emirimu kamasikini naye kasitwa Katonda atuwadde obulamu tweyongere essaala tulabe nga tuwona gavumenti eno duli boolo embeera ejja kutereera kijja kubaawo nga bulijje ng'emabega bwe bibaddewo mu gavumenti ez'emabega. Essimu yange nze 0704 23 39 52 07 04 23 39 52 ndi munna Nuupu. Wagira Nuupu people power awo Nuupu yakwata nava gye nnali n'ensalawo nnyingire Nuupu ndaba omulamwa gw'amaanyi omwana gwe yatuleetera ndaba ekintu kitambudde nnyo era mutabani nebaza Mukama Katonda otuleetera omwana ono Kyagulanyi gwe bayita the gladiator Bobiwine sirabanga mu nkulembeze anoonya buyinza nga Kyagulanyi ekyo nkiddamu bulijjo akuwa essuubi n'akuteekamu ebbugumu n'enjala gye wasuze nayo ogyerabira. So mukadde watwe tugenda okutamba olunaku olwaleero embeera eri mu ggwanga bwetyo naddala njala twogereko juzi nakulabako nga oli mu kooti ng'oli mu kulwanirira omukyala gwe bayita Joyce Bagala era namulwanirira n'emabega mbadde mumulwanira mu nnyo kati mba nyina omulwanirira era bwe nalabanga abalamuzi balulinza akodingire nalina essanyu era nerimpitirirako Katonda yeebale nnyo era ngamba omukyalo oyo yali awaabidde Baagala oddangayo okwenyigira mu byobufere bw'obululu.
Okay, awo tugenda okutambulira obulungi kati Joyce baagala ye omaze omuyozaayoza olowooza n'abako balowooza sabaakole bulungi ate ekintu ekibbe era naawe oba omanyi nti mbadde nziba ate anaakola ki okaaba amaziga ne gakuggwa naye ng'omanyi ga bukuusa amaziga g'obukuusa ogamanyi era alina kuguma baamuobwa minisita ate baagala amwagazaaki katonda yeebale era akubiriza abalamuzi mutandike okukola amazima mu kkooti ulidde asaba abasajja bano babbye obululu n'abakazi ne mutandike muleme kweweebuula bantu kugandi mu Uganda teri balamuzi ekyo okay eyo ensonga tugivuddeko omukulembeze wa Uganda omukulembeze kale manyi manyage mufuzi ate atufuze bufuzi kale bamwita tibakabulwa tibakabulwa atufuze okumanya atufuze nkujjukiza yali mu nsiko abasajja abo bajja babba nga babba zibbanka okufuga era bwe baatuuka wano ebyaffe ne babifunyisa amagulu ne bifuna amagulu nga UCB bibajjukiza munaafuula omujegeze UCB zonna ne zifuna amagulu cooperative banks zonna bamanyi gye baazitwala ulidde byonna ebyo kati oyo atufuga ali live from Boston mu America kutumiddeko nnyo webale kuba neyanze nnyo neyanze yebale kusiima akati oyo atufuga ekirala tatulumirwa olaba bwe tumugambako akendeeza emisolo tewabangawo gavumenti wano mutabani mukyali bato tewabangawo gavumenti ekaliga bantu misolo ng'eno eyatibakabulwa tekibangawo naye abantu bamugambye obwavu bungi emisolo giyitiridde buli kimu kendeeza takkiriza buli budde agenda okwogera eri abantu mulowooza ekipya agamba nti ne bwe munaakola mutya byenasalawo byebyo oyo tatufuga maimini oyo tatukulembera mufuzi afuga bufuzi omuntu asalawo ebibyo yekka nga palamenti takyagiwulira amagye n'agatwala wa gy'ayagala gy'agatwala nga palamenti yo tamaze gite oyo atufuga era temugezangako okuyisa statement ega nti mukulembeze takulembera afuga bufuzi mukulu President Museveni yes sebo mufuzi dictator taba mukulembeze enjawulo eriwa ey'omufuzi n'omukulembeze enjawulo ey'omufuzi omufuzi tateesa na bannansi tateesa na palamenti amasiga gali agawa ekitiibwa naye kati gonna yagajjako obuyinza naye omukulembeze otuula ne palamenti eteesa ogiwa obuyinza kati palamenti okimanyi gwe nti tekyalina mirimu ye kyasalawo kyekikola ye gwe bayita dictator kyasalawo ogambe takyalina mirimu palamenti ate eyina mirimu ki ina kakali olaba omukazi ono omanya mu Italy gwe yali atufera naye ebyemmwanyi bino yabikola atwebuuzizzaako ffe yadde palamenti yabikola ye n'amalira ati enkikoze palamenti bwe yabirwanye yagize nti nze namugamba abikole si yeyereeta nze namugamba abikole atyo yali tamanyi na kintu kiyitibwa byammwanyi yadde okukikolako yadde okukigi naye nze namugamba oyo dictator gwe bayita dictator ate kati oluvannyuma bagambye abasajja be badde boogera ku mpewo ennaku ezo nga bagamba era kiina okuba kityo kugamba tufferiwe n'omukazi avudde mu nsi endala nti ye byayagala byakola bamuwa ssente manya zaali za ddwaliro n'eddwaliro tazimbangako yadde akaki ssente zaaliibwa buliibwa bo bali tunyagulula kutuuka ddi gwe naawe mutabani weebuuze byonna ebyaffe baabinyaga kakati bw'ogamba nti nze kyenjogera kyekikola bwe waba awaanya kudde ssente z'eggwanga
oyo bw'alaba palamenti emulimu byemukunya n'ayita palamenti n'ayita akakiiko ako akabadde kakunya omuntu olubayita mu state house nga bizikira toddayo biwulire. Ate awo wenneebaliza Nuupu ekoze ogwayo ekunya abantu abo nebaatula zino sente mwazikola mutima neeremerako era omulembe gwabwe abanuupu ba MP mukoze obayuzaayuza balina kye bakozeeko ate nga bali mu kulya sente z'omuntu w'omusolo gwa sente za bulijjo ziriwa ate ziriwa kakati ogwo omusaala gwe mulaba nze era nseka bagenda bannayuganda ne bagamba palamenti yewa omusaala mungi mbabuulire mutabani mbasomese baana bange tusomese palamenti ya wano sente zeefuna ntono n'okusinga eza balala aba East Africa. Palamenti erina okufuna sente nnyingi. Bakola ki? Anti laba bateeseza eggwanga nga tebalya nguzi wa mukulembeze bw'oba wa mufuzi ono atufuga. Kyebava babawa facilities eziwera obulwadde obuli wano obumanyi mufuzi wa wano tibakabulwa kuba nti ayo constituency azongera mu bungi obuyitirivu bwe bulwadde obukose eggwanga lino baana bange naye palamenti erina okufuna sente eziwera basobole okwetengerera. Wagenda Kenya wano obuuze Kenya bafuna sente empitirivu omusaala wulidde era basobole okwetengerera. Mukadwa kambuzo k'ekibuzo kino essebo mu luzungu bakyogera be bati you can't milk a cow that you have not fed. Nga togiwa biwata. So tosa kama nte mata nga togiwadde biwata. Ba member of parliament which contribution gye bakoledde eri parliament yaffe baliko bonge millions suka mwana. Kakati laba esente zino zira enanka olaba ba MP ba NRM yabonoonye kuba wanguzi ne bayisa ebiteeso ebibi kyekifudde palamenti ekitagasa mufuzi yabonoonye singa yabaleka ne beetengerera buli omu kyova olaba yajjawo akalulu akeekyama akali mu palamenti eyo yateesanga ebiteeso nga okusalawo biba akalulu kaba kakyama kati bwe yalaba atyo n'asala amagezi obwa dikiteeta bwe nti akalulu kabeere kakola kikuwanika mikono. Akati awo bali baba baalidde enguzi ababe nga bwe baayisa okugjawo ekkomo ku myaka okugjawo ekkomo ku bisanja. Owulidde singa si ekyo n'ekirala kino ekyokwongera constituency nezibampiti omuntu n'alya emmese ajja mu maaso ga president ng'agaaye emmese n'obusa bwayo. Ani yalidde emmese? Omusajja yali gindi eri wali tololo. Tololo. Yali emmese ng'ayagala constituency mu kitundu waabeera naga president tuwe naffe constituency gituwe waffe ng'agaaye emmese nga namu. Kati emmese yali ekwatagana n'okuba constituency basobole omuwa era president yagamba ngibawadde. Ngibawadde. So oyo omusajja kakanka bwatyo nze kandi omusota mulumbi gugayi naye bwe gutakubojja lulimi kubojja olulimi nga batusima kyoliko omukulembeze w'eggwanga atuse ku levo emmese musajja ettololo esobodde omukanga yali emmese n'agigaya nga namwa n'agissa omutwe mu kamwa n'atandika ogigaya mu maaso n'aga wali ewaffe w'embeera twagalawo constituency emmese nga nnyingi nnyo yabugaawo okumanya oli muzira ngikuwadde constituency ngibawadde n'agibawa constituency palamenti n'etuuka okuba n'aba constituency empitirivu obungi kyekyonoonye ssente y'awano okunaabuuka ba MP abo singa tebaali bangi nnyo owulidde singa tetukosebwa ba MP bantu baba bakitiibwa nnyo ensi zonna balina okufuna omusaala oguwera allowance eziwera muleme kuyombesa ba MP nti beeyongeza ssente ate kankubuulire mutabani
omanyi obwavu tibakabulwa bwaleese mu ggwanga bano abalonzi b'eryankuta bwe bafiirwa balina okuyita MP yalina okugula essanduuke yalina okukola ki kati ezo zonna ssente mwe muzibala nti weeziri nnyingi ensonga teziriibo tebazisigaza nze mukadde wange ensonga ngeyegamba bweti bamember of parliament mu Uganda especially mu Uganda badde okimanyi nti nno Amini yatufugako nga talina MPs nga tufugeko cabinet yalonda naye nakola ebintu nebirama mutaasoma oyo manye bagamba yakoma P3 yakoma mu P4 wotyo so mwe abatulaba bali kweno program if you remember Amini yatufugako nga ina just mere cabinet yo abantu balinga 15 bwe bati ng'embeera eri mu kutambula ne mu Uganda tuli mu member parliament bali 5 plus baki kuliko ne ba ministers ono wansi bebonoona ssente ezeggwanga bonna ekizo kigamba kibwe kiti ba member parliament balina omugaso mu ggwanga ate balina omugaso nga yaboonoona abawenguzi ne bayisa ebintu ebifu kakati oba n'abavumya ennyo kale ab'opposition bansonyiwe bo tebabiyisa naye ennamba bali twatandise obbalaba naye mukadde tetujja kukoleza buli muntu abakoze ensobi katubogereko basobole okukyusa ensobi bagolole ensobi eyo kuba tuli tumulisiza eggwanga yonna why should we have member of parliaments nga bayisa bills but to the happily kwa bafunye miliyoni 4 nakyo kyaludde kikyamu era omukulembeze wa NUP yagambye bazizzeeyo nga last term ekisanja kiri ekyaggwa waliwo era ssente ba MP ze baafuna era ne babagamba bazizzeeyo abamu bazizzaayo naye aba NRM tibasobola zizzaayo ate ataana babagambeko omukulu abatya kuba abawenguzi ne bamuyisiza byayagala ale ensobi yazza abaziridde situmanyi abazadde basonyi katonda abasaasire bagolole ensobi bateze ensobi zaabwe kale ate era mbadde nsaba bamalenga kuteesa naddala abaffe bateesenga ne pate kino tukikole kino tukikola ekiri kye nabagamba nti pate yaffe eyiga okutuula batuulenga nti ekino bikyazze kiri tukikole tutya ne bakkaanya ne bonna ne baba bumu kikulu nnyo ekintu ekyo naye nvumirira ekintu ekya constituency okuba ennyingi ennyo nkivumirira tekitugattako kituliira ssene empitirivu tetulina amalwaliro timuli ddagala gw'okimanyi fe abagenda mu ddwaliro lino mu malwaliro g'eggwanga lino fe abatalina ssente za pharmacy na dispensary ezo n'amalwaliro ga private ogenda n'oyogera endwaddeyo ne bakebera oba pressure biki ne bakuwandiikira eddagala n'ogenda ku kadiriso dinona ne bakuwaayo nga bakusaasidde lya mulundi gumu eribadde ery'emirundi 5 oba 6 bakuwa lya mulundi gumu tenti lino tiririiwo engeri gye bawa engeri abasawo gye bafuna omusaala omutono obusaala obutono obwo nze nina biriifu egamba nti kirabika bafuna sitaani n'abakema olw'okuba ebyetaago tebasobola bikolako amalwaliro eddagala ne balyetwalira balifunemu akasente kikyamu tukyatambula bwetwekuba tugezako okukola analysis ku mbeera eri mu ggwanga mikwano gyaffe abali mu butale bamaze obbagoba ku nguudo si mwana si mukadde ne buli muntu naddala ku butale buli mu bibuga n'abananka beetaaga smart city n'ababoda smart city kyeki baagala ndowooza ebenga oba teriimu bantu ye smart city nze nkimanyi nti city eba ennungi ebaamu abantu bakoleramu
naye mutabani okulongoosa ekibuga si kubi owulidde naye obatuttewa obagobye balazeewa gy'obayiyiriza gavumenti etayiyiza bantu kibi Amini kyamusingako Amini oyo mutasoma yayizanga abantu nga bwe nagamba yalaba abayindi batukinyeeko nnyo wano ffe batuyita babboyi bazadde baffe babayita babboyi n'abayiyiza waawe yabikola abruptly ebyo obyogoba abayindi naye yatusomesa yayigiriza bannayuganda okukola kye twali tutalina n'abaganda mmwe mulina okuba abasuubuzi okuyiga okusuubula bakitaffe ne bayiga okusuubula n'abawa amaduuka ago nga baba yindi abasasudde okwo kwali kuyiyiza olaba obusuubuzi obuli wano ekikuubo bwe kifumbekedde abantu singa teyali Amini singa tukyali mu bufuzi bwa bumbula bw'abayindi naye yatuyiyiza ne bayiga n'abakyala n'abagamba mugende mmwe bakyala bamwe nabo bayige kusubula bagende nakawa batunde nakati bagende nakasero batunde nakati na buga na dodo oyo musajja Amini era abasajja ne batandika buno amaduuka ge baali batuttaaga yabawa ne bawa abakazi baabwe kapito ne bayiga okugenda kyovola nakawa eyo wajjudde bakyala okusinga yabayigiriza okusuubula era mpuli yabagamba mbu ono mukulu tibakabulwa mbwajja abantu emmanju batya awo Amini ye yajja bannayuganda emmanju n'abayigiriza okusuubula kakati gwe oli yabayigiriza okusuubula ne factory banno ze baakola zonna ze baazimba mu Uganda wajja wano ozisaanyizaawo ate kati ogoba abantu obagobanga factory mwe bandikoledde zonna Coffee Marketing Board ka union gundi zino abasoga bayina factory yaabwe eyakolanga essuuka nga zinyiriranga musota bweziti nga ziweweera banya baali bagiyita naiti rujinja eyo nayo yagiryawo fumbi zonna waliyo eyo ebusoga owulidde bavaawo nti ne bagamba abasoga bategeera myaka 4 naye efactory yaabwe n'ennaku nda bategeera nnyo yagitwalawa balabuse nnyo kakati ffe wagoba factory muno mu kifo kyozongerako laba Kenya bwetusinga nga wetwefugira mu tabani mbabuulira wetwefugira zino ensi zino ezituliraanye zonna nga Uganda yesinga obugagga naye kati ffe twakwebera Kenya yengagga n'endala kulyaza amanya nsi yaffe bano ne bagijjamu obugagga bwonna obwalimu kati oba temuli factory zaffe ku bwaffe na banka zaffe ku bwaffe tiziriimu owulidde kakati oyagala obagoba balagewa nalabye kati weeks nga 3 mutabani yabakola boda olaba wano nakivubo bulwawo amajje gabeera awo ne poliisi bakeera mu kiro nnyo kuyola boda omuntu yetisse omusaabaze we bakwata bukwasi bati boda nga bateeka ku break down bayodde boda buli wamu kakati baziyodde balagewa abaana balagewa kyova olabanga ababbi beeyongedde obubbi bweyongedde ate kati ebitusobedde ababbi babbira mu uniform z'amagye kakati abantu balowooza nti ebitongole bino nga bwatabiwa musaala gumala abasomesa abasawo baki nti ndowooza n'amagye ago oba ne poliisi tabawa nabo sente musaala gumala nga be batubba b'abantu bwe balowooza baga nti kubanga enziba nayo gye ebbibwa kati yabo malirivu mutabani omuntu juzi ompadde statement enziba y'ennaku zino yabumalirivu omubbi owa bulijjo tasobola kubba bwatyo alina okusanga olinamu experience northern bypass bateekawo gundi naka ne babuli muntu yonna emmotoka zonna neki ne bavaawo ne bagenda mu parking y'emmotoka ne piki mwalimu emmotoka ne piki nga nene nnyo parking eyo wali waliraanyeewo ebbaala
ababbi ne bajja ne beefuula nti banywa mwenge bwe bagulira abantu omwenge owulidde kumbe babaza ekyavaamu ne bajja ne bakuba abakuumi baali babiri babakuba kalifoomu babakuba kalifoomu babakuba n'obbakuba oba kati bavuddeyo mu ddwaliro nze naawe ne babakuba kalifoomu ne babba ppiki 5 basooka kubalaana naye luvannyuma kyamanyika nti ppiki 50 baleeta loole etaliiko nnamba omubbi owa bulijjo mutabani nkibuusabuusa nti asobola okukola mu budde obungi ennyo obuwerera ddala ne babba ppiki ezo zonna ate ne zitakwatibwa bavudde awo bwadde tiriri busa balina we babbye wano ekyengera manyi ekyengera nabino bina biri mu gavumenti yani yatika bakabulwa muyambe mutya ate ffe tuyamba mujja waffe eyeekomye ebisanja mujja tusaa kuyamba mujjawo olumupa ensonga lwaki oba mujega amba lujega nga yeekomye ebiyungu ate n'omuyamba muleke afe nalwo ayonoonekere ddala kakati mukadde nedda gavumenti so temulina option ya kugiyamba siina kyenkulimba nze siina feva ku gavumenti eno banjavuwaza bwe nti nenfuuka masikini kwako okulya ndya nomba kalombe mwe mumpaako okulya lwaki gwompaako okulya nze nkwagala bwagazi mwana wange nandibadde neemalirira kati ndi mubizibu biibino siraba bwe mbivaamu ebyennyumba njabbakonya bagamba all our viewers bwe naabagala omukadde ono do what you can do enamba yesima jajibawa bakubireko munyumyemu ove mu mbeera kaakati juzi kye baakoze baddidde ne baddira ekyengera awo ne bateeka endoddo z'emiti mu kkubo ayi bambe ennene ezaakula ne siwola oba baazigyewa oba mu bweyo ababbi baddidde endoddo z'emiti oba baazirese ne baziteekamu gundi yatugamba nga tanaba kwononeka ono omukulu gwe bayita mayanja muzeeyi ebintu bizeemu kati byebino byebaliko okulembe gwobote ebyaliwo edda kati byebiriwo ne kati bikomyewo beeraliikirivu n'alusaazi zatandise okuluma abantu babbya abantu ku ndoddo z'emiti nga zizibye ekkubo booda ezijja bazinyakula ssente zonna maayika zonna kamunye buli omu ekiseera ekiwanvu obubbi buno tubweraliikiridde naye nga jjukira mukulu tibakabulwa abaana bano abatembeeyi waliwo abaavaako waya ne bakulabula nti otugoba ku mirimu nga tolina gy'otututte naye ffe tujja kutandika okukola bye tukola tunoonye bwe tufuna akasente oba baana batembeeyi be baagobwa ku mirimu oba be babikola oba bakikuba baba byambalo by'amagye wulidde kati ffe tugambe ki kati nno bwe tutyo bwe tuyimiridde mutabani kibi omuntu omufuzi atalumirirwa omuntu aga nti ndi president naye nga tolumirirwa bannansi aba mubi nnyo era kyovuula nti bamukyaya abantu bonna bannayuganda yonna buli kitundu kya uganda kikyayo omukulu ono tewakyali amwagala omukulu tibakabulwa beera n'ekisa ate otye katonda olekere bannayuganda balonde omuntu gwe baagala naye tobakakaatikako bibyo boti omusubiridde entanda mukulu tibakabulwa tulonde ate neyawangula akalulu tumumanyi ffe tumumanyi twagala atule mu nte tugendeko ewa mukulu Museveni nga amaze okutalirako e Rwanda bamwaniriza munyaniza gyesitalabanga nako babadde bantu be ebyo bigambo byabwe be bamanye ebyabwe anti nakugamba yabazimbira amasomero eyo yamanyi bwalumirwe ensi ziri ezitali eno gyalimu gyafugiramu ne Kongo yagizimbira enguudo ezimasanga mukene yamanyi bibyeyo abakulembeze ebyabwe bizibu ayinza okuba nga ategeka future ye nti obeene ebe anaagende
nga bamugye mu ntebe akalulu kajja kumugjamu akalala anaalibeeramu kutuusa ddi osanga yeetegekera ti bwe ndikira nti nga bankunkumudde omukono mu kibi ndigenda eyo ne kambakolere baleme kungoba kuba olina wotera wagambirako olunaku lumu nti Mukote wa Kabura yerabidde bannayuganda bamwagala tebakyamwagala ne erwero bamwagala nnyo bamutera batiikinze Kyagulanyi nga balinga be bagoba obugobi yonna Kasana Luwero yonna tebakyamuliko yadde akatonda era olaba MP balonze Katonda yamuvaamu Katonda atuuka ekiseera n'avaamu Katonda ono mutabani nkubuulire waawo alwawo okwanukula essaala zaffe nga kati bwe munenya ne mugaa nti naye Katonda watutonda totwagala lwaki toyanukula essaala zaffe naye lwasalawo okwanukula ssebo ayanukula kati naye yamuvaamu Uganda yonna yamuta olaba embalala tewabalaba bayimbanga gundi Kyagulanyi ono n'omukowiitu ono n'omukowiitu ono n'omukowiitu kalulu maje gapakira bupakizi naye yonna bamukuba akalulu bigere ne byeralika n'omukowiitu nga makulu gakyo n'omukodde mafete n'omuwakalu waffe gwe tulina okuwa bamulaba nti tajja kubasosola tajja kusosola si musajja musosoze Kyagulanyi tasosola okay olina story gyewambulirako abamu bajagala nti President Museveni yagendako mu Kibanyi nakubuulira yawonera eyo mu Kibanyi tekiba kuba Kibanyi kyalutamaguza senga gyawunya dda naye ate ffe Ekibanyi ekyo kyatukola bubi era bwe naggamba naye mukadde omusajja ng'omwagaliza kufa naffe bw'atwagaliza atukuba amasasi mu bululu abantu bafudde gomanya abantu abafudde ku mulembe guno ogwati bakabulwa atugumbudde abantu wanekatwe wano Kyagulanyi bwe bamusiba baafa bameka omuntu fuzi bwati atatya kutta abantu mu binnyo mutabani leka tumukyawe katumukyawe bannange mwabala program emulowoozaako ffenna tumukyawe kyekimu atuviire oba munnayuganda oyina mukyawe ate talina birungi byakoze biriwa nze bannange bimbula nze ku lwange nga Winnie waabwe biriwa ekirungi kye yali akoze nakikubuulira oba okyerabidde mutabani nti yali aleese amagye okubanga gatujyamu nga tutuula nabo bakusanze mu taxi nagasemberayo kuba ekyuma nosemberayo oba ye n'omugamba kuba ekyuma naye kati bwe yagayigiriza emirimu gy'okutubba obululu ate nago ne goonooneka kati akoze eki nze binnema okunnyonnyola tekulimba Katonda gwe tugenda okwekwasa ensi yaffe tokolanga nsobi kwavuwaza muntu teri kibi ng'ekyo kwavuwaza omuntu oba olusombi olumbe toyavuwazanga muntu gwe wasanga ng'alina ssente ze yasooka gwokimanyi nti gwoba wali oli bujje tomanyi nti yajja wano mwaka kyogo naliwo 86 yakola atya yatugamba nga amaze okujjawo bino factory zaffe zonna byonna bifunye amagulu bitambuddemu n'agamba bakitaffe nti gwe wali tonnazaalibwa oba n'agamba nti ŋŋenda kuwaanyisa ssente zino ze mbasanze nazo zigenda byeyaleeta ebyakasanvu zigenda kuzitowanga $1 emu abantu ne basomba ebisawo bya ssente ne babisomba nga balowooza oba alimu n'obulogo zanalozaali alimu n'obulogo wali omukwano gwange yaŋŋambye mabali ku program on this particular live show mwe mukirowoozaako ki
Banange, I'm quoting somebody. Abantu bano mbati babakwata tubabajamu enjala. Ze sina buzu. Oli agambye nti oba Katonda mukazi. Nti oba Museveni amukwana. Namuganza. Amukiriza nnyo. Si byange. Anti nange olumu bwensoma essaala eyo. Ng'ogamba oti. Bwemba ku buliri bwange. Ng'ogamba oti. Nenkwata bwe nti nanga nti Katonda watwerabira. Watutonda toyagadde. Bannayuganda. Watukyawa. Oba watwerabira. Oba watutonda bayimisi. Oba Katonda Museveni amwagala nnyo. Nga kiyitiridde nga tukaabye. Ayitidde omwagala. Ani amwagala? Katonda. Tayinza kwagala muntu mukyamu bw'ati. Tikiriyo ekyo. Naye twebuuza lwaki atwerabidde. Nandibadde kulwawo kujjukira. Olijjukira ddi bannayuganda Katonda waffe tusonyiwe. Sabamu essaala. Katonda tasabwa. Naye nga tavunaanwa. Naye Katonda waffe tusonyiwe tulaba otwerabidde. Tukolera amagezi gonna gavumenti eno etambulemu enveewo. Yessaalayo. Abona tukooya obwavu. Tukooya abantu okwetuga kati obawulira beeyimbamu omuguwa bonna besse bani. Abasajja wiiki ziri 2 emabega. Abaami basemaka beeyimbyemu omuguwa nga ne baleka gundi message nti amaka gannemeredde okuyimirizaawo sikyalina kyembawa. Nga nsonga ki gye bawa? Tokiraba. Gavumenti. Anti tiwali ssente tebakyalina ssente gavumenti etwavuwa. Bejje mu bulamu bw'ensi eno ne beetuga amaka basemaka 2. Gwekyo wali okirabye. Amini alina bye yasobya. Mbimanyi. Bano abaali bamuyeekera bano era be bamu bano. N'asalawo okutta buli gwawulidde ti n'oyo akolagana n'abayeekera. N'oyo n'abatta ekibi ekyo Amini yakikola. Wulidde. Naye yatwagala yayagaliza bannayuganda okuba obulungi okuba ne ssente. Ebyo totubuulira nti tiyasoma. Naye twagala omuntu tufune ku muntu anaatwagaliza okufuna ssente. Okay. Tubuzayo banga sidde nnyo okumaliza program tonako olwaleero. Don't forget to subscribe and share our content. Ate njaga muyimiremu naffe tulabe nti tulina okutambuza programs zaffe zino okutambula privately mukubireko ku Jajja Winnie Nalusiba akasimu mumweko info ate muwayemu ko tulabe we tulina okubaala masawa. Ensonga eddako omukadde nagikozeeko research yatambula koko naye amumanyi endyaye amumanyi ensula ye amumanyiko buli kimu amulinako information eyakabye ennyo naye nga tuma kugenda kweyo ensonga. His Excellency Bobiwine akyali mu Germany atabaala nsi. Oba tusakirayo buyambi. Oba tusakirayo atubamu ku magezi nga tulina okutambula ekintu kino. Afuneyo n'amagezi agajjako agawona gavumenti eno. Abazungu balekeraawo okutijja ne gavumenti eno. Naye namukadde tokuba nnyo. Muba obuyambi ate ogenda ate gafuna amagezi ajajjeko Museveni. Nabo batusabire ku ssaala ewona gavumenti. Buli lwe bamuwa obuyambi lwe bawa gavumenti eno obuyambi baba bamuwagira. Abazungu balekeraawo enkwe nabo baali batubugumiriza. Bobiwine ono nga yakajja bonna ne balayira bonna ne Amerika. Obama mutuyambe mutulumirwe mulekeraawo kuwa omusajja ono obuyambi. Barack Obama entebe yagivaamu. Obama n'akyalamula ozannya kati kino ekya Kenya gwe wakisazeewo. Ozannyisa Obama oyo kaddugala oyo alumirirwa omuddugavu oyo kaddugala gw'olaba Obama. Obama azaalibwa wali Siaya e Kenya manyiwo bayitawo Siaya. Obama muganda w'Odinga bajaluwo ate bajaluwo wawo gundi bagenda eri ne bafuuka bannansi b'Amerika. Ate bayihuru baki Uhuru Mukyukuyu baba bunyula abo
nange bwe mpulira. Yes, kwa tata wa Kenyatta pamuzaana n'obunyolo. Naye kino ekya Kenya oyo Obama mugezi yalumwa nnyo Odinga kitaawe Odinga ono ye yaleeta y'omu ku baaleetera Kenya okwefuga ne balwanirira Kenya ne yakola omulimu gw'amaanyi naye okulaba nga bo babadde babafutubaddeko abo Abakikuyu nga yo Abajaluwo ono Odinga mutabani wa Odinga oli yaffe omukulu nga tebamukkiriza bamubba akalulu Kenyatta abadde anyakula akalulu yanyakula akalulu ka Odinga oli gundi eyakafa oyo gundi Kibaki yakanyakula misana ng'eseedaba yalayira nakiro ku mwezi owulira kati Obama nga bimuluma eri ensi emuluma ye eri Obama tebakulya ekinusu ye yasala amagezi bino byonna ojjukira we baalwanira nga bakubagana Kenyatta abbya akalulu ka Odinga 27 December 2007 bakubagana ekimunya weebale nnyo singa teyali Obama olutalo olwo terwandizikidde naye yayingira mu mpola mukyaba naye oli n'amulayiza kati Kenyatta awagira Obama gundi Odinga gwekyo wali omanyi nti Kenyatta anaagira anaayawukana n'oli gundi omukalangiini eyali vice we kati alina Odinga Ruto oyo dikiteeta naye kati alina ono anata dikiteeta ku mulembo banyakula nnyo ssente za Kenya abo ba Ruto n'oli eyafa gundi eyasooka okuba pulezidenti gundi ono Daniel Arap Moi babbya nnyo eggwanga lya Kenya supermarket z'eggwanga ez'ensi ya Kenya nonna ne bazinyakulula balina bye babbye bingi ovola abantu baga enough is enough gundi tetukuleeta akati gundi Obama badde abikola mu kyama mpola ne bateeseganya n'abayamba ne bateeseganya n'Odinga ne birama era kati Odinga agenda mu ntebe tebakulya ekinusu Odinga anakamwisamu n'omukalenji omujaluba agenda kufuga kukulembera so kati ngomba bamweyo ensonga His Excellency Bobiwine okugende mu Germany loja kitulaza tuli bubi beera mbi owekitiibwa Kyagulanyi tusakire Germany eyo yaffe nnyo Germany eyo y'opposition nnyo kuva dda ne bwe nali nkyali mu dipping etufevalinga nnyo ejja genda otusakire owekitiibwa Kyagulanyi tuli mu mbeera mbi ati nze maama wo bwe banaasiba mu kkomera obulidde mobilizer w'amaanyi atusakire n'abazungu ayongera obbagamba baleme kola biremeza gavumenti eno mu buyinza ffe twagikoowa dda tebagiwa kugipakira yambi ate kulaga nti ebeere wano kale oyo Jajja Winnie ffenna so twatugambye mwebale nnyo mwebale ddala share subscribe and be the member of our channel The Flash in Uganda awali bell notification click join be a member meaning that being a member osobola okufuna information anytime nga tanakwera published kwanto remember you have the right to click on it and share it before it is published ensonga addako gye twagambye enene nnyo simanyi oba obiwe simanyi oba basoma information gy'amuyinako y'amaanyi nnyo gwe bayita omusajja ateerya ntama omusajja atatya kuswala omusajja anoonya future ng'ali mu future omusajja anoonya ssente zaagana ku myaka egy'ekivubuka ataswala akati gwe bayita omukulu ayina erinnya eddala naye ery'ekizungu Kibalama ndyerabidde naye lino lye lisinga okuvuga Kibalama gwe omusajja gwe bayita omusajja Kibalama mulekedde Jajja Nupu amusensule bw'ati atuwe information nze nkivuddemu bwe mba mutamuzeemu kundaba naatera obbasiibula naye nkyaliwo siddamu kwogera buno obudde mbulekedde mukadde
amalize ekintu kino akati Kibalama Kibalama nno sebo muyinako obuzadde Kibalama mpita mukulu munnange nange muyita mukulu munnange Kibalama wayina omwana wa muganda we yawasa omwana wa muto wange owulidde obuzadde amaanyi era tuli related ne Kibalama naye Kibalama y'omu bupate buno obuwulire obwo naye nga tibuwulikika oli naga nti nze ndi wa pate gundi kiza nti si pate ani obwo bupate obwo mukulu Tibakabulwa abadde abufunamu abukozesa atya obabbye kalulu kabbiddwako bwa pulezidenti akati n'abuwa akasente ne bagenda ekkololo ng'alayira ne babwatula engalo oba biki nga bagenda kwega obukozesa era ojjukira olulala pate emu pate zaali bbiri bagenda era ne baba bwanguzi ne bagenda balayira ne batuuza press conference pate zaali bbiri n'omukulu omu kati ali mu palamenti eyiye pate njerabidde bagiyita ne bagamba nti tebabali ekinusu bannayuganda gundi mukulu pulezidenti tannabba kalulu akawangudde alaali abantu ne bawunikira ne bagamba bano bannayuganda ddala beboogera bino ne balayira ti oyo Besigye akalulu kaali ka Besigye ne mukulu Museveni baidhani nga ye Museveni nti oli tannabba kalulu Museveni akawangulidde ddala ono Besigye alimba tannawangula kalulu tewali na bululu bwe bamubbye gundi nno ekintu ekyo ggwe bw'otaba mukalukalu nga mberenge tekyogerekeka mu Uganda wano ng'oli munnayuganda ddala ekyo baakikola waawe eya Kibalama pate teyaliimu naye era bonna obwo bupate bwagenda ekkololo nga Museveni alayira pulezidenti ebiseera ebyo alayira ne bakola ki ne babwatula engalo ng'aserebuleetinga akati kyo ne kibaawo olumu abamu bagira ne beesimbawo waliwo n'omu abadde yeesimbawo ku bwa pulezidenti era abyewaaniramu naye ng'aba akozeseddwa gavumenti pate ye njerabidde erinnya lye bagiyita kati ali mu palamenti ku kaadi ya nuupu bamuwa kaadi omwana yamuwa kaadi owulidde akati naye nga bweyeesimbawo yasemba aba wa mukaaga wa kutaano kakati paka kati yeesimbye ku kaadi yaki ya kaadi ya pate ya nuupu owulidde ati bwe yeesimbyewo kakati ate avaawo ajolonga eyamuwa kaadi Kyagulanyi ow'ekitiibwa byebyo kwekozesebwa kwenkuga nti obupate obwo Museveni abukozesa okukola bye bukola kakati mukulu Kibalama obbiwo Kibalama mukulu munnange Kibalama avaawo nga batuula gye tutaali n'ow'ekitiibwa kabwa kaali kamulya ngaze boodaabwe ndi omwava ennyo Kibalama abadde mu mbeera mbi Uganda eno nga bwe bajaavuwaza kati nga batuula n'ow'ekitiibwa Kyagulanyi Roberts owulidde nga bateesa nga Kibalama amugamba pate sikyagisobola pate nnemeredde mbeera mbi sigisobola nagiyimirizaawo nti nze nsazeewo gwe ogikulembere nga bakkaanya bonna nga bagenda mu electoral commission owulira nga bemikono bayiwawo
Kyagulanyi amugamba naye ennanka erinnya eryo pate lyebadde eyitibwa nze nsazeewo nga bwe kiri kibiina kizze ku sayidi y'abavubuka okusinga ngikolera erinnya eddala nga Kibalama akkirize nti it's okay nga gundi agiyita Nuupu Kyagulanyi pate ejjanga kuyitibwa Nuupu nga bakkaanya ng'emikono bayiwako electoral commission eyiwako ate nga amugamba nti ngikukwasizza ng'ogisobola era yali teyina kyekola eyo pate ya Kibalama balina erinnya lye baadi si yali Nuupu erinnya liri awo ggwanvu lyerabidde lirimu ne ra nga Kibalama gundi Kibalama ng'agamba nti naye nange nja kusigala nga nkuwagira nga gundi agamba Oweekitiibwa Kyagulanyi nti muli baddembe okusigala nga mumpagira byonna tujja kukolagana nti ye nga pate eyimirirawo Kibalama ng'akwata alayira bw'ati ne Bayibuli ye ti epate eno ngikwasizza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi yagikulembera kati byonna press conference zaalagibwa ensi nga biggwa abantu nga bakuba ngalo akati ate ebintu omusajja ono byayogera ono manya yaboogerera abo ba Kibalama ono gundi ozi yeeyita pulezidenti w'abanaakali w'abawejjere oyo gundi tugume oyo tugume ate gyawalabuka n'avaawo nti ate oli yabba pate yaffe bikusobera okutegeera tugume leka kuwalabula bigambo biri impossible Kibalama bakkaanya n'Oweekitiibwa Robert n'amukwasa pate eyo kati oba yagimukwasa before kugimukwasa yali ekola ki era ani yali agimanyi bannayuganda bonna ani yali amanyi pate eyo nti gyeri omuntu bw'olemererwa ekintu ne bwe kiba kibanja lwoba lusuku oba ki nga kikulemye okuyimirizaawo nti oba teekeko abapakasi balime n'okiwa oli ne bwe liba ddaame nga olamye nti kintu gundi ate tova mu ntaana kugamba nti nkimuggyeko woba wakimuwa byaggwa kakati gwe tugume eyeyita ow'abawejjere owulidde yatuuse n'okuyisa statement yabadde ku leediyo emu n'agamba ate mugamba mukayanira pate yamu Kyagulanyi mugimuggyeko bwe badde bayisa statement ennaku zino Kyagulanyi tumuggyeko pate eno eya Nuupu kati tugyeddiza twamuwaamu kugikulemberamu mwaka gumu olayira Kibalama bwe yali alayira wali akutte Bayibuli alayira nti pate ngiggyeko ngikwasizza ono Kyagulanyi yagambako nti ngimuwaddemu omwaka gumu owulidde gwe lwaki oyogera ebyansumattu ebitaliyo ebyakabampaane n'osiba ku leediyo olw'okuba eyo leediyo ye erwana Kyagulanyi ne bakuwanga program mu wiiki programu 2 oli mu kkuba Kyagulanyi oba libategeeragana byali byabwe oba mmwe temwaliko ezo pate njagala nkubuulye mutabani kiziba n'abantu pate ogisanga ng'erimu abantu bana bagira nankaawo kulinda programu za gavumenti ne babayita ne babawaayo ebbaasa naye teziba n'abantu bali awo era temuwulira nti ziyina emirimu gye zikola kakati ebyo bwe biggo Kyagulanyi yali agenze na bweru ate agenda okuwulira bano abatijjanga abawadde abakazi nti enkyajjuma nga gwe baasala akaliba tatijja abo batugume ate webaweera Kibalama oba amagezi begattiddwako abakungu ba gavumenti tigira tugende wa Museveni ebali ne bagaa jangu pulezidenti Museveni akuwe sente oyo omwefuulire Kyagulanyi agenda okujja nga birala nga Kibalama yafuuse mulala ng'amukubye ne mu kkooti nalimu mutabani nga ntudde bwenti Kibalama olwatuuka mu kkooti ng'omulamuzi tannajja kubawozesa Kibalama yatunuulira Kyagulanyi n'atulika n'akaaba omusajja omukulu
n'akaaba ng'atunuulidde omwana oli kumpi gwaza era gwazaala amuzaala n'akaaba n'agaki Kyagulanyi jangu n'amuyita ati bantu ne tutunula kikyamuyitira Kyagulanyi jangu munnange ensonyiwa bye nnakoze bino byonna n'okkuwaabira bantu be babinkozesa ne gavumenti era balina gye bantwala eyo okubintendeka gye mbadde sirabikako nga temundabako ab'ewaffe tebandaba maka gange nga bantendeka nkole bwe nti nkwegaane naye sinze nayagala nsonyiwa okwegaana gwe nannyini pate n'atulika n'akaaba n'agamba enkulabye ne pressure zinkubye naye nsaba ongulira eddagala erimponya obulwadde pressure zino zinuma nguliraayo eddagala n'amugaali mpandiikire wano n'alimuwandiikira kapapula lyakozesa nga pressure zimukubye Oweekitiibwa Kyagulanyi n'awa omuntu we obulidde abamukuma n'agagenda ogula eddagala lino n'ali bubi n'agenda aligula n'amazzi minowota gwe yagula nga tulaba n'akiwa Kibalama n'amira eddagala n'aga nti omponyeza mbadde ntema zintwala mbadde ntema ffenna ne twewunya kooti neegugo yo paka lwe baakuba ekijji olw'omulamuzi ayingira baawozesa omusango Oweekitiibwa Sseggona ye yagulimu ku sayidi yaffe eya Nuupu aguwozesa n'oli yalina balooya be besimanyi kakati baguwozesa n'oyo atijja juka n'oyo tugume olwo batudde sayidi erye bagira kakati okubuuza omunnanka eno pataani agikulembera Kibalama nti Kyagulanyi wagimukkiriza nti ye wagimukwasa ddala mu butuufu nti ye ate omusango gwawaabiddwa gwe era ne tuwangula omusango pate Nuupu newangula omusango nga ne Kyagundi Kibalama akkiriza kakati ate ova kwegga omusajja omukulu kyenneewuunya okola controversy ezo enkya n'oyogera kino luli n'oyogera kiri wulidde ne tuva mu kooti ng'enduulu zivuze nga Nuupu ewangudde omusango ogwo ate kaakati ate tubadde tuli awo oba zino sente ze baawulira gundi egabidde pate ezo ezirina ba MP iPod oba ze bagoba naye si ze bagoba babakozeseera bannawuliddeko balina emmotoka ze badde balina awo nga bakuba press conference egamba nti Kyagulanyi pate tugimugjeeko twamuwaamu mwaka guno nga ze badde batayina bulidde kakati balayira ate pate yaffe era tugimugjeeko tekyaliye ne ku gundi oyo tugume yatabaala ku leediyo okwo kwe bamuwa okwo leediyo eryabwe emuwa buli budde n'alayira ffe twagimugjeeko pate kati bano abatamanyi bituufu nabo ne bawaawaala waliwo n'abalwana Nuupu abapate endala nabo ne batandika bijubisa ku mpewo nga bali ku mpewo ninze nga nkimanyi nti anaatukola Kibalama n'obwa Kibalama bwe n'omusango gwaggwa n'eri mugundi tiyali ku pisito mu electoral commission nga basayininga emikono teyali ku pisito basayininga mukwano ate kakati gwe Kibalama kye yandikoze omwana yali amuganda kyagenda muwa ofiisi ye n'abantu baabo be yali nabo babana bakolerenga omwo ebyobufuzi owulidde nga nabo bali ku gundi bamemba ba Nuupu ebyo byonna yabyesubya n'ayagala okugenda okulyaki enguzi mu gavumenti kakati ebyo tayoyoma owulidde guluma yaguzza enziku tekwata kungi nabagamba enziku tekola ki tekwata kungi ekwata ssemusajja oli eyasajjala atanga nemuzimbya omutwe ne gubanga ogw'enswera kakati awo Kibalama nywera naye ebyo kati ate tugume ogeza oluganda mukadde wange
ate oyo gundi manya muki oyo tugume manya yani ate bwe yavudde awo ng'ayogera juzi ku Saturday ku mpewo okwo kwe yabadde Kibalama mwavu n'ennyumba ye teriimu yadde eddirisa mwavu nnyo talina kyaliisa bantu be ate mwavu ate gye mwagenda mu gavumenti lwaki muli baavu oba era kwe kumubuuza mulwanira ssente mwagala ssente lwaki tazimuwa lwaki tamuwa ku ssente baafunye nga ennyumba ye teriimu ddirisa kakati gwe tugume manya omukulu w'abawejjere Kibalama yali tannakwasa Kyagulanyi kibiina owulidde ye yali akola kyokussa amadirisa mu nnyumba ye era nabyo bivunaana Kyagulanyi oba talina madirisa mu nju ye bwe bwavu bwa pulezidenti manya Museveni bwe yatuleetera naye munne wamutyobodde nnyo omanye enjogezi eno etuuka nnyinimu ku muze enjogezi eriwa enjogezi okwogera ennyo kati ogenda okulangira Kibalama ensi n'ogitegeeza oba naye muwejjere yagaye muwejjere nganze ate omuwejjere bwe weerangirira mu buwejjere ne banka eba tekyakuwola ne weerangirira nti nze nfuuse lunkupe owulidde ate pate anaagiddukanya atya nga muwejjere lunkupe era oba teyateeka bwe yazimba enju teyateekamu madirisa ebyo bibye naye ate temubivunaana ono Kyagulanyi mwasuula akabonero gwe Kibalama wasuula akabonero ate nga nakugamba kyomusajja gwe nkusanze naye balina we baatuulanga oyo omusajja oyo bwe nawulira tebakabulwa gwe yatumira bano abaalayira ndi Museveni tabbye kalulu gwe batuma ku misoni ezo nkusanze naye namubuuza mukola ki n'omusajja oyo Kibalama toyonooneka nti nedda era nze mmanyi era gwe baatuma n'agenda bafune enguzi kakati gwe wabirinnyamu kasita olinnyamu matatowoza ng'olina obusa mu bigere nga wayise waabaddewo obusa ate n'olinnya mu mata ge wandinywedde gwe weeyonoonera bigambo kyewandikoze bw'oba wali nze simanyi gwe walayira n'ogamba ti pate bagitunda gwe mwennyini ku press conference wagamba pate tebagitunda pate bakwasa mulala n'akulembera kakati oba wali oyagala ssente wali oyina kgenda wa Bobiwine n'omugamba munnaye nyambaayo kino mbeera mbi nyambaayo kino ebwagaana ng'ate ye ali bulungi ne bamuvunaana abantu nti kibi nnyo muntu munne yakola bw'ati naye ate bino bye mwakola okgenda okukola misoni ne gavumenti awo tugume mubeerere ddala chairman waabawejjere temuyina bye muwoza nti ate tuwoza bino kibi nnyo omuntu obutakula n'obeera awo nga gwe tokula n'okola bino nabiri n'okola gavumenti n'ebakozesa nga mulaba gavumenti eno twagala giwona ate mmwe ne mukola naye misoni ez'obuli bw'enguzo kintu kibi nnyo bwe biyimiridde naye mbamalirayo kino Kibalama ne baatugume bachairman baabawajjire tebalina kye bagenda kukola nuupu era olaba electoral commission si be bali enguzi za gavumenti ngaki naye bagambye n'abo abayisa olukiiko olwo tetubamanyi fe secretary general tumanyi mulala owa nuupu no president tumanyi mulala kakati mmwe ebyammwe situbimanyi byebyo ekyo bwe tuli waliwo mukwano gwo bamuyita Serunjoji Hamed just live from Qatar oyo ambassador wa Flashlight agambye mukadda wange webale nnyo live from Qatar we miss Madam Kiza badnangi mukuba byasi kasita Winnie Nalusiba buno wali ye asobodde okubona ko olwaleero so kasita no wali tujja kusigera nga tutambula ko we shall look for tujja banonyerezaako tujja sibanonyeza we shall try to find the way okubalaba tusobole obachazaako tuwayeemuko oyo Hamed Serunjoji ambassador Flashlight mu Qatar
naye tumwagala nnyo tumitumiddeko nnyo. Nebale nnyo. Akiwandiisa the Flash Ambassador in Kata. Kuba baleti mudali goja gusanga n'oliba okomye mu Uganda. N'abalamu n'abali eyo, your medals will find them here. That's the sign of appreciating and recognizing your effort you are doing, guys. Eyo gubayita Kibalama bamumalirizo muwalevu. Omusomeseza. Mukulu munno. Nyolowooza yabyerinnyiramu yekka. Yabinyamu yekka. Ekisemba yamatagaana anywa ng'ate alina obusa mu bigere. Yalinnye mu bisa. Mu busa. Alina olinnya mu seffuliya erimu amata. Bw'okigeraageranya. Kale ekibuuza ku mukulu Kibalama, olowooza musajja mukulu oyo omanyi obudde obusinga tugamba nti mulimu eriso ly'omukulu awaddugala we walaba. Ate nga Kibalama amanyikiddwa omusajja mukulu. Olowooza eriso lye awaddugala wakyalaba? Nange wansobera okuba nga tiwalaba. Kati ekibi kye baakoze kutwala n'okwo ku mpewo. Kugikubira ku mpewo. Bakozesa oyo omusajja buli budde. Kyabadde kibi nnyo. Oli mutuula naye mu buntu. Emiitinga. Kasita oli omuwebuula ku mpewo. Omuleetera omutima omubi. Naye be bamanyi. Baba n'ategeeragana naye pate gy'omaze okuwebuula otyo. Simanyi. Naye ebigambo kyambe yayogera. Olowooza ye alinamu kali akensa oba muna Uganda oba ali kawoga anoonya kasente. Olowooza kiki ennyo kimulimu ng'omuntu kati mukulu munno mukwano gwo obbiiwo byonna wa luganda lwo. Kiki ky'omulowoozamuko? Tosa mulumba n'omuwole. Twabadde n'omukolo ogw'okufumbiza. Manyi Kibalama Nagambye ayina omwana wa mukulu we. Mutabani we. Olidde ali bweru yakolera. Kwegaye Yajja Kibalama ne yeegomba omwana ono wa muto wange. Sebo muto wange anzirako. Yazaala abaana balungi nnyo 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 mu kika gye yabazaala. Kati gwe yalaba ng'asaana oli amugambye nnoonyeza omuwala eyo gwe nnaawasa. Oli omutabani wa mukulu wa Kibalama. Yagamba Kibalama amunoonyeza omuwala eno tayagala kuwasa eri weeru. Kati ngeri abaana ba muto wange gye balungi nnyo babalagavu. N'amufunira omwo. Kati n'ambuuza mufumbo nti nedda. Ye taata we baali bamanyiganye ne Kibalama. Omwana n'agamba Kibalama n'abuuza taata w'omwana. Omwana oyo tannafunira nti na mutabani waffe ali bweru. Ayagala muwala wo. Bwe bityo bwe byatambula ne bigira. Kye nkugambira nti Kibalama leero ali related ku nze. Tulina obuzadde. So Kibalama bityo ne banjula wano. Beweerezanga ebifaananyi ne banjula wano. Bamala okwanjula. So Kibalama omwinamu info right, left and center. So aleme kwesiru was another words. Wano yali mawuno. Yakola ki? Bagenda ebwe. Kibalama mulimu kiguya kusoma. Simanyi. Yate sibimanyi bulungi. Bwe mwasomanga. Yali musirikale. Edda. Yali musirikale. Kibalama yali musirikale. Yali musirikale. Government yani. Yakoze obubi. Abaki government ki? Yali musirikale. Naye kyakoze obubi. NRM kumukozesa. Kikimwonoonye. Owana ali mu NRM kada. Yamanyi. Bamukozesezza bamwonoonye. Naye nga nkubuulira nti obupado 7 abukozesa. Bwe bubeere kololo ne buwa kagamba okuba nti mu 7 alaga abazungu nti waliwo patenda ezimpagidde nti mpangudde akalulu. Akozesa obwo bupate bwe bugendayo. Efe abalala titugendayo kuba kalulu ababbi. Waliwo omukyala agamba muyite Blessing Nava. Agambye grandmama bakwagala nnyo. Simanyi mu nsi mwasinzidde. Omwalo gwayita
Saserunje Muhammad agambe you keep us informed always and may Allah reward you abundantly. Yogita Hamedi Seru Njoji. Omulala wano sonjoja wandise bingi. Omulala bamuyita Akoraje Pelon. Agambe wamma toddamu kukyaza omuwejjere. Namukyaza ko nga manyi kyaziza muntu nange. Era zinabeeto ne mugamba munsonyiwe bwe nakyaza omuwejje nakyaza nga nkyaziza naye nga ku side nabo bonna tubeetaaga omubagamba omudde obusinga nti enkima olwekoma okulinnya omuti olaba obwerere bwayo kati byajja ku flashlight nirabira nti mwe mubeerawo mulaba abatuuze mmwe especially wherever you are like Akoraje Pauline like Blaze like Serunjoji n'abalabwe mutyo yawanika obwerere bwe so twamala omulaba bw'atyo yefuula alwanirira abawejjere kumbe ina kyabala ekike okay so ye lwaki gwoyogera oba kibalama yabanja kyagulana lwaki gwoyogera okay ye lwaki yayogera kale lwaki olunaku olwaleero bannayuganda tebakkiriza ne tukoma wano nga unless gwali ku program ng'olina ky'otugamba oba ng'olina ky'obuuza Granny oba Jajja Nope Winifred Nalusiba bw'oba olina ky'omubuuza you may not call right now but you can text your question ku text wano then tulaba kiki ekiddako bamuyita mama Nalusiba nkwagala nnyo munnange bamuyita bunkeddeko Francis Granny wali wano eyina ebimutwala ebitugenda okuddako maaso mu dakiika ng'emu bbiri nga waayo ku namba ye y'essimu mumukubire privately mwogereko ko naye bakuwe ku info gy'osobola okudiscussingako n'ebisigadde bwe bityo bw'oba olina ky'obuuza mu kaseera kano text and we shall answer you sometimes we'll take a case that's why I leave that number tulaba onatugambye good evening badiya tetumanyi munsi mwasinzidde essaawa zino okutugamba good evening ewaffe wano tuli mu good afternoon nange nkuzeemu good evening nnyabo Amina Meme Amina Meme tukutumiddeko depending wherever you are. Thank you so much for loving us and thank you so much for keeping us on live show all the time. Mwina abali diaspora, we love you. Okuli Uncle Jeff right from California nkutumideko nyo, thank you so much for being on this particular show. Byarugaba William tukutumideko oyo Jajja Nope omusajja oyo amanyi okusengeka ensonga naawe n'onyumirwa. Tuna mukwano gwaffe Kayo Wisdom, tulinako Mukuba Byasi, tulinako banji nizo batamalayo abali mukugamba bakire kyankwa. We shall bring all the rest of the guests naye nga if you don't have any question from now mujja kutukkiriza tukome wano olunaku olwaleero naye nga kyembajjukiza mwena mukadde waffe Winifred Nalusiba ayina byayitamu maaso awo. Please some enamba yo then mujja kwogerako ko nabo muwayeemuko otulabe. Yes. 7 number yange 0704 23 39 52 070 4 23 52. Bannayuganda mwenna bannumirwa bampadde message bonna neyanza okuba nti munjagala nnyo bwentyo bwe mpa bwino wange mba mumanyi era sisobola kwogera oli nampakanya nti ekyo tekyaliwo kuba ensi ennuma naye mbasaba banna bange mumpe ku buyambi mpone ebizibu bino byennemu beegayiridde baana bange nasanyuka essimu zange tizivaako tevaako. Okay. Oyo gwebayita Winifred Nalusiba. Whoever can, let's move with her tusobole okutambuza ensi yaffe Uganda. And I say believe those who can stand with us tubagalanya te tukyabeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. We will be in touch with you all day all the time. Keep sharing with us, keep giving us a call, keep everything of that kind.
omukama ge mubezi baffe give us advices. Yes, where necessarily you can advise us as well. Nemtugamba why flashlight wanamukozemu bubi mukyusemu ko bwe muti. It adds value to us because we are what we are because you made us what we are today. Mwefe femwe. Without you may not survive, and without us you may not also be informed. You never know. But we are here to make sure that we build, we add value, we add tugattako ettoffaali bayita ekyo kiganye nange tulaba tulina okugattako ekyo broka ettoffaali kale tulina obagattako ettoffaali ku nsi yaffe Uganda buli lunaku weeye necessarily bwe tuba tusobedde bwe tunaaba tusobodde okutambuza ekintu kino manya olulimi Oluganda lwo si lwangu ne bw'olaba tulugezezaako odwogera ng'omanya nti weewa atugezaako okutambula munaffe ndumanyi ho tomeza mapapa ndumanyi olulimi Oluganda nsobola oddusengeka bwe nti kale bagambira kali bakendo okalabira ku mukondo yasijja kwegaya Oluganda tumanyi bulungi mwe abasinga abavandimwe mbasinzeeko nnyo naddala bano nga ba Eva abo mbasingako olaba lubamu ebitege olaba tagala bwe bati kale kulwa bulungi bw'eggwanga mbagaliza okwera obulungi era keep supporting us, we shall move with you when necessary. Nabagamba tetujja wano kusaba ssente naye tuba twetaaga kiringa bo bwagula ku data n'ateekako n'alaba information eno naffe tuba tusambuddeko ogendako eyo munda eyo naye nga bw'olaba some of our guests nga maybe they need some help when necessarily we do it if possible and where necessarily. For the love of my country, Uganda, and all our people in Uganda, and especially in diaspora, we wish you a very lovely afternoon, good morning, evening, night hours. Those are still resting. Keep in touch with us. Have a lovely stay. Goodbye.